yali awaka kireke. Bw'oba akirabanga ne kikulumanga mwana kireke. Kaakati wakula. Let go. Mulimu abantu abaakwata obuntu obuli trivial bwe bakyakwata n'olwaleero basinziireko okulamula obulamu obw'olwaleero. Naye ng'ate naawe singa basobola okukukwata ne bakuteeka mu kifaananyi kyekimu ne bakuleetera akaana k'otazaala ne bakateeka awo ewuwo, mikisa mingi nti naawe oyinza okukola oli kye yakkola bw'oba ddala oyagadde wakuba muntu w'amazima. Kisoboka. Bameka ku mmwe olwaleero nga ewammwe okyakaabira maama wo nti akuyisa bubi, naye ggwe olwaleero nga n'owulya buwulizi nti bbaawe alina omwana gwe yazaala ebbali, ojula kumulumbayo kumutta busi. Naye ono yamukkiriza, yakuleka awaka. Nze we nakulira maama wange si yaliwo, yandeka nina emyaka 5. Ne at least nina obugunjufu obumanya nti nno bwe mba nalaba gundi nga bamuwa akasukaali nze ne batakampa ekyo kankyerekereze kasita ku kyeggulo nalingako. Ate ye gwe bakwatanga ne bagulira obutabo, nze nakimanga mazzi. Twalinanga abapangisa abafaawo. Nalina omukyala eyali anjagala ennyo bamuyita maama Naali. Mukama yamujjulula, yamukoowoola, amusaasira. Oyo ye yateranga okumpawo ku buntuntu awo. N'osomba ku mazzi ne bakuwa n'ogula ku uniform. Nina mukwano gwange awo boogere ne kalanzi oba kwoli kuno leero. Abo bwe baavangayo be baatusookayo P7 n'agenda n'omuwaayo 2-3 n'omugulako uniform. Ne weeyiya n'obeerawo n'omugulako obutabo. N'ogenda n'obeera omanyi otya oba ekyo kye wayitamu obukujjukujju obwo bwe wayitamu bwe bukufudde omuntu gwo ali kyoli leero. Nga bali be baali babiwa nga buli kimu ekiri balina ekirungo kye baamiisingamu. Nga gwe okubaawo leero n'obeera wa buvunaanyizibwa ne weesakira n'okuŋŋaanya n'omanya nti nno kino nino kikola bwoti nti ensi eri yakugunjula ng'okyali muto obwongo bwo ne bweteekerateekera ensi eya ddala. Omanyi otya? Lwaki tokitunuulamu bw'otyo? Nti nava ddanga neerabiriranga nze. Kyova olaba olwaleero mulina ebizibu. Abaana bamwe bakeera kulya complex. Basiibaawo bakaabira bigondi kaakati ate nze kino ekika kya Sirio kyoleese sikyagala. Bagenda kuvuganya na bwana bw'ekamwokya mu ghetto. Mu generation yaabo. Watyango olugero olwo lwe lulina okufuula omutuufu. Naye tosobola kulutegeera. Bw'oba okyalusigadde ng'olulaba bubi, ng'okyalulabanga kubonaabona. What if we just turn it around ng'abantu? Ti ekizibu ekyantuukako bwe kiti bwe mbanga nafuna obukujjukujju, nafuna obutegeevu obukiyitamu, nsobola okuba ow'omuzinzi. Gwe totuulaawo ng'omuntu ne weeraliikirira ng'otunuulidde abaana bo leero. Mirundi emeka, I just want us to be honest. Mirundi emeka gy'otunuulira abaana bo n'ogaana naye ebyana byange bino bisiru. N'otunuuliramu omwana kyakola nga alina emyaka 13, myaka 15, n'ojjukira ebintu bye wali okola ku myaka egyo n'ogaana naye ekyana kino kisiru. Bameka n'obeerawo Aksamu abateesa ku 15 phase agambye ako kabatuulemu. Agambye ago masannyalaze mugawulire. Myaka 15 omwana n'akeera tasobola kwala buliri. Ne bwali ebintu abirekawo mu ddiiro mami gwe abikola. Naye nga ggwe ku myaka 15 wali okima mazzi ku kyalo. Osobola okubeeramu ne z'oliddayo nazo mu kisulo. Temulaba nti no waliwo ekikyamu. Kisinziira ngeri gy'okitunuddeko. Joseph Seka naye kyenjogera mujja kukitegeera nti nammwe mutuuleyo n'otunuulira omwana wo n'ogamba ku myaka 17 nze bye nali nkola. Nabanyumiza wano nti nze ku myaka 16 nadduka ku ssomero ekibuli nga nkubira mama wange mataffaali kumuzimbira nyumba. Naye ku myaka 15 16 omwana we akyava mu nnyumba ne weeraliikira n'okweraliikirira. Tomanya alazeewa. Ffe baatulekanga ku kyalo oba ozubye oba okomyewo oba tokomyewo, naye Mukama yasaasiranga twakomangawo ate ne tukula ne tuvaamu abantu. So watifu ky'otunuuliranga ekizibu.
kisobola okubanga kye kikufudde kikyoli. Awo mwennaga twabeeranga kapiira n'okomawo ne bakuba bukubi miggo gyo waakiri. Okitunuulidde otya? Okyasanga muntu myaka 40 ali mu maama bwe yafumbanga enva gundi n'amuwa ebifi 4 nze nampa ekifi kimu n'ajja when are you going to let go? We are just human beings as well. Bali bantu nga ggwe. Basobola okubaawo ng'ayinza n'okuba yaliwo maama wo ba step mama ng'okutegeera kwe si kwe kwali okw'amaanyi. You see the only mistake we make kwe kukula ne tutamanya nti nno bakadde baffe baali bantu. Ate n'abantu mubairamu abagezi n'abasiru. Omanyi nze nabagamba ategeera ebyanga ajja kubitegeera atayagala bitegeera ajja binterpretinga nga bulala. But bw'oba obadde ongobere ojja kutegeerawo kye mbadde nkugamba direct. Oli ajja kiwuli agambe nti oyo avumya bakadde baffe. N'abakadde mubaamu abasiru. Gwe bagamba omusiru takaddiwa. Watyanga gwe weesibako gw'okyateeseeko ennyo obusungu yali musiru. Ekyo ogenda kikolera ki? Kati naawe oyagala kusigalayo ng'oli musiru. Let us move on with life. Our ability to turn into the disadvantages into advantages kye kigenda otufuula abantu ab'ensonga. Okyali mu kyalo, okyali mu famire olwanagana na buli muntu, ogenda kweyongerayo otya? Omanyi kasasira ali mu famire. Abantu bali omwo balina ebizibu, balina fitina zaabwe, oli akugulako olutalo olutalina nawe lutandikira. Kati buli muntu yenna abeera omwo n'asigala ng'akyalwana entalo za famire. Forget about success. Bw'oba oyagala nsobola kikudde omuntu yenna ng'olina wooli okyawala na ssengaawo owala na kkojjaawo owala na mugandaawo gw'abeera mu meeting gw'atwalamu akavuyo buli ddakiika tolina ky'ogenda kubeera mu nsi. Teri kintu kya bussiru, teri kintu kizza mabega, teri kintu kikuleka ku level ntono nga kusigala ng'okyalwana ebintu bya famire. Teri muntu yenna alina w'atuuka mu bulamu alina kubanga ali mu bulamu obulimu omuzinzi alwana bya famire. Abyagaza ki? I was victim of such. Okutuuka lwe namanya, it just degrades you as a person. Kikusabusa wansi ng'omuntu. Ogenda kubeerawo olwane n'abe wa gindi gwatambuza olwe wa gundi ate kinagwera nga tebagenda nakuwa kitiibwa. The best thing you can do omuntu bw'okula manya nti no your primary family becomes your wife and children or your husband and children. Abantu abalala bonna bajje mu bulamu bwo. Genda otandike kukola birala. Ate n'omuntu yenna atandise okukulumya mu bulamu bwo. Buli lwasigala nga akyakulinako, okyamulinako obusungu. Okyalina akyakufuga, akyafuga endowooza yo, akyakuteekamu obusungu omulowoozaako n'onyiiga. Manya nti akyakulinako amaanyi. Ky'osobola gwe okwekolera ng'omuntu bw'oleetinga go amaanyi gali ogajjawo gakubeerawo. Nali njogera wano ne Newton yagamba nti webanga ku ssomero nga bamuyita kafuupi. Bwe bamuyitanga kafuupi n'amanya nti nno bano kyekigenda okugamba nti nno bategeera nti kyekigenda okumunyiiza. Kati naye buli yabanga atandika olutalo ng'akugamba nze nkugambye tuula wansi nze kafuupi nze njogedde. Kyasookanga okwogera ng'asooka kuwa kyogenda muvuma. Kati ye bw'okimuvuma nga yo already yakyetuumye dda kitegeeza yakukutte dda yakubye dda empiso yakumazeemu. Yakukutte dda yakumazeemu yakudisaaminze dda by'obadde oyagala okuba ng'olwana nabyo. Kati gw'okyalwana naki? Kiki ekyakutuukako mu bulamu bwo? Njagala gw'osiriikirire ng'omuntu. Kuba mu bantu okuva ewammwe wavaayo otya? Nze navaayo dda navaayo ndi 17 bangobayo bugobi. Gwe wammwe wavaayo otya? Wagenda mu bufumbo okyali oba wavaayo otya? Ku mulimu gye wakola gye wabeerako obulungi abantu ne bakusuusuuta n'ovaayo bafamire ne bakwefuulya ne batandika okusekerera obanga looni zikutwala watuukayo otya? Buli omu yenna tandika okukwatanga